sikiriza nze lwe nakulaba ekitegeera nafunye malayika wakwata mpola kutya wapakukala oli professional wakugupa mu byalago wandi bamakanika baby baby you're driving me crazy basumulula echama ky'omutima gwange kikuuma echama whisper njagala sumulule nkwata pola 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 baby tonta wenyiga pola 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 tutuuke labayo omutima gwange gulinga girasi kuze ngukwata pola gufeeko nga bwofa ku fesi tegubuuka fensi osiiba mu kikomera ekikomera kyange kikudde samanyira kulekana bikwata mpola nnyo nze samanyira kukwepa nze ndi wampisa kasumulula echama ky'omutima gwange kikuuma echama oyagala nsumulule nkwata pola 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 spark tonta munyiga pola 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 baby oyagala nsumulule lafu. It is a brand new song. Yeah. Yes. Ngomukuraga bakwata pola pola akayimba kano wakwana. I don't know. This song describes me personally. Lwogera kikyendi ndi muntu akwata mpola nnyo. Yes. Yes, omulabi wa Spark amanya gange nze G Vocals Uganda Nyanzi Gideon ne Dilambogo G stands for Gideon Ben Vocals kyenkola. Yeah. Yes. Wanje? Zenali mbiwulira nga bagamba nti omukwano omuzigo buli asanga yapangisa kofunye nze omaze olina golofa topangisa weetwalire ekintu kyo kasita tompalabula ebyange byankola kasita tompalabula kasumulula echama ky'omutima gwange kikuuma echama oyagala nsumulule nkwata omulungi ali ku Spark TV olunaku olwaliro nga tugenda mu Easter mukwano tuyingidde mu ngeri ya njawulo tukututeeko ku Serena kwegamba n'owulira akayimba akasendekerevu okuva ewa G Vocals. G Vocals bannange amaloboozi gano gakola otya okimanyi oyimbye nzena zena nempulira ng'olutuko lumpitamu kandabe olutuko lumpiseemu twogere kumanya amatuufu Nyanzi Gideon. Yes. Okay, so G Vocals. G stands for Gideon, then Vocals. Oh, otandika di music? Ndudde nga mukola from childhood, however professionally natandika during COVID. Watandika mu COVID? Yes. Ki ekikusindiikiriza ekirowoozo kijjawa? COVID mwennyini. Mu COVID? Wali oyimba ki? Omanyi ffe abamu tudda ne tuyimba eyo mu bisenge eyo mu binaabiro ne tuyimba ne tulowooza tusobola okuyimba naye ate bwe bakuwa microphone you disappoint gwe ekirowoozo okijjawa n'ogamba nti nsobola. I always had that dream and target okuba nga nnyimba professionally, so nkuze nkirina nga manyi nja kuyimba. Okimanyi nakusanko ku Skies Hotel? Yeah. Nengamba yi omuntu nga ndowooza oli musajja mukulu oli mukadde you know. Oyina emyaka emeka? Emyaka egimala okuyimba. Oyina egikumala? You're above 18? Yes. Oh, mu family wammwe wali abayimbi? Ffenna tuli bayimbi. Mami ayimba? Yes. Mami yayimba ku yaani amannya? She's called Claire.
Claire. ayimba, however she sings gospel specifically. Gospel. Yes. Ayimba nyimba ki? Ayimba gospel music. Luyimba ki? Tulumanyi oba? Ayina oluyimba lwe bayita baraka zako ziwe nami. Then she has a song called Yahweh. Yahweh is for us. So she sings gospel. It looks like okulidde mu background y'abalokole. Oli mulokole? Ndi mulokole mwennyini. Oyimbira mu kyaki ki? Nyimbira mu kyaki waka. Ewaka? Yes. Nkulina. Batera ogamba abalokole tetuyina kuva mu bulokole ate ne tujja eno mu nsi okusavinga. Gw'okyogerako ki? Obulokole gubeera mu mutima so si abantu kye balaba. Okay. Yes. G-Vocals abantu abasinga bakutegedde mu covers ozookola covers. Njagala omulabe wa Spark TV atawulira nko covers zo omubulire covers ez'enjawulo zozookola. Nkoze covers nyingi. Yeah. Covers nkoze nyingi, nkoze olwa Chameleon, nkoze eza Bobby Wine. Basampling basampling for example. Just buli kamu ng'oyimbayo kakora. The radio. Sabuli lunaku jagala byakunkwana. Masanyu kwegoza kumpana. Then okola Darling, chali kwa wanegala. Darling, chali kwa wanegala. Omulala. Omanyi buli kimu ky'abalamuze. Ino ttaka kimu konsiga. Nzima amatooke ndiko n'amayini. Bimusikiriza sina. What's the space What's the title? Aka Spicy. Walulimba balita Spicy song. Okay, eyo tuveyo. Amaloboozi go gagenda gakyuka buli luyimba lw'okola. Eddoboozi lyotera okuba lw'oli nalyo mulina oluyimba olupya lw'oli mu promotinga mpolampola. Si eddoboozi ate lye tuzze tuwulira. Omuntu omu ayinza okumistakeninga nti oyimba ng'omukyala, oyimba ng'omwami. Ddala kituufu ogwawa? Wombi ngwawo as long as oluyimba ndujjayo nga bwe lwetaaga okuba. Bwe mba neetaaga kuba nga nina smooth voice, nyimba smooth. Bwe mba neetaaga kuba nga nina deep voice, nyimba deep. Wali obakinzeeko abakyala? No. Toyinaako n'omugo wa backinze? No. Weewandiikira ennyimba zo? Neewandiikira ennyimba. Nyimba mmeka zo wakawandiika apparently? Simanyi. Tozimanyi muwendo gwazo? Nnyingi. Tuweeyo titles. Nina mpolampola lw'owuliddeko weenywere, nina oluyimba lwe bayita Adama, nina ecupa, nina bugi, nina omusiri, nina njabala, nina back to the world, nina God where did you send me, nina wedding song, nina I have so many songs so I can't easily recall. Abazadde ovaayo n'obagamba nti ogenda kubeera muyimbi full time. Kino bakyogerako ki? Bakisanyukira ate tebakyewuunya. Ekyandibeewuunyisizza nze kubagamba nti ngenda kusera. Okay. Yeah. Are they supporting you back supporting the music industry? They support a lot, yes. Okay. One of the things I've seen about you, oli muntu avuddeyo, mu music wakamala mubanga ki? Music natandika nga bwe nagambye natandikirawo mu COVID professionally. Kati myaka emeka? From 20, is it 2020? Yes. Yes, professionally nga neetengeredde. However, before naliko mu Ebonies. Waliko mu Ebonies. Nga mpandiika ennyimba z'emizannyo, producinga, then n'okuperforminga music tantala. From 2014, yes. Okay. Bw'oti bw'oyogera ng'oli mukakamu. Yes. Okay, nkulabye okuva lwe watandika music weewaawo ozze okola shows eziri different naye ate gwe price tag yo eri waggulu nnyo ku bayimbi bano abapya boosa n'abayimbi abakadde boosanze olwaki? In most cases ekirooto kyo kyekintu kyofuna. Mulimu abantu abamu gagamba nti ndoota nfune ku kagaali era ajja kafuna naye oli bwasaba nti ndoota nfune ennyumba oba ennyonyi era ennyonyi agifuna. Kati clientele yange ne music gwenkuba wabbeeyi sisobola kuba nti nsobola oteeka ekintu nti kya mutwalo. I can't. Kati ye clientele yange, so that's my target. Totyamuko ng'opricinga ssente zino ennyingi ng'ekivulu kyemmanyi ky'olina eyo kazinga ewamu kya $700. Totyamu nti nno oyinza oyimbira obutebe? Sisobola. Olaba n'oli apricinze nti ayagala bayingirire mutwalo naye atuuka n'atyamu. Kati amaanyi g'ateekamu bayingirire omutwalo nange nteekamu bayingire $700.
G-Vocals ng'olina confidence. Yes. Tutunuire audience yo, music yomukolera audience kikaki? Nkolera corporate audiences, then never youth. Abantu bayinza obutategeera corporate bamenyeremu ffe ab'oku Serena, ffe aba Spark TV ki. Nkolera corporate audiences as in abantu abalya ssente. Okay. So si abantu commentinga. Okay. Yes. Oh, iyo type gy'okolera music. Bwe tugamba nti no G-Vocals rating a music industry, gw'ogiratinga ku ki? 10 to 10%. Apparently, eriko 4. Kuraki? Lwansonga eyingiddemu abawabuzi bangi, abawabudde abaana bali mu kwenoonya, abaana ne bafundikira nga babuze. Music n'afa. It is like nga bw'olaba nti bw'otunuulira dance industry emabega yali teriiwo nnyo nga tebagiwa nnyo focus. But right now the dance industry eri mu kwambuka ate music industry ekola ki? Ekka. Dance industry banoonyereza professional dancers, kizibu okusanga omuntu ng'azina ekintu nga tekiri era olaba ng'alwana akiri abeere close to the right strokes. But music right now bakola just music for the sake of doing, abantu katuwemule tuyitewo kikubye wiiki emu bbiri kanyongereko olala. Music ayongera kufaya. Kyogamba nti abaana abalina kuzina bawandiika music tebateekayo birowoozo. Tebateekayo birowoozo, that's right. Kino kiddemu music waabwe alina amakulu oba talina makulu? Kuba alina amakulu. But nabo bennyini bamanya ne bawuliriza later baga naye kino kinakola oba nali nkola ki? Gwe nga G-Vocals oyogera ki? Alina amakulu talina makulu? It depends on the music because I don't want to generalize. Okay. Mulimu abali organized, then ne mubaamu, however majority overpowering abali organized. Okay. Njagala ogendera abavubuka bonna abayimba obulungi ate abawandiika obulungi tebamanyika, naye ate abayimba ebitaliyo bamanyika mangu. Ogenze n'oyogera ku ba analysts. Kyogamba ba analysts bawabya? Yes, bawabya. Bawabya batya? Omuntu asobola okujja n'agamba, for example, gwe olimba lw'okoze terwavuddeyo ABCD because ye nga yeetalabye nti n'olimba luwemudde oba luzinisizza abantu n'alowooza nti music is all about either dance oba kuwemula. Kati n'omulala bw'awulira that kind of analysis afundikira agamba kankole kino oli kye yayogedde. Gwe oyimba type wa music ki? Nkola afrozouk, then nkola ne contemporary. Music wayigiriza tayigiriza? Ayigiriza, tewaliwo olutayigiriza. Kati ogamba nti no bano abafulumya music wa bubblegum ng'omulangira Ssuuna bwe yakiyita abamu tebayigiriza? No, oli asobola okuyigiriza mu bubblegum. Okay. Naye kasita obeera nga ogoberera music kati kankwe ka simple preamble. Ngenda kukola ekintu for example bwe kiti. Commanding wife, she wants to destroy my life. For example, when nkoze ekintu ng'ekyo, I can simply do it the same way ngamba nti oh my commanding wife, she wants to destroy my life. I'm doing the same thing but in a different way. So kati osanga nti singa baba bafunyeko ku knowledge is sticking up to the rightness of music, baba bajja kubanga bavaayo bulungi. I don't want to specify certain songs naye nga tenyimba nyingi nga bwoluplayinga ogamba singa ono omuntu yakiwa obudde n'akikola bw'ati, it would even sound better. Ani akuwandiikira music wo? Nze muwandiika. Gwawandiika? Yes. Ate oproducingira wa? Ne producingira. Oproducinga music wo? Yes. N'omuwandiika? Yes. Olina omuntu yenna gw'omuwa ku mastering nga tonafulumya luyimba? Of course as a professional, sisobola kubanga byonna mbimanyi, naye nkwatagana n'abantu abamu bemmanyi, abamanyi what I want to produce out, n'omwana ogamba mpuliriramuko wano, then nyambako ku mastering. However, nange kenyini nkola mastering. Okay. Yeah. Oh, you do mastered. Yeah. Masteringa music w'abantu? Yes. Bameka bw'ova ku masteringira kenyimba? Abantu be masteringira si baawanno. Kyekituufu. G-Vocals International. Omasteringira baani? Emirimu egisinga egya mastering ne mixing tebagifuna online. Okay. Yes, so si baawanno mostly. G-Vocals oli busy nnyo. Sorry. Oli busy nnyo nkulaba. Ndi busy nnyo. Oli busy. Buli kimu ogenda kiyimbamu. Ekibuzo ekirala kye nnina, olinayo omuntu yenna gwe wakoze naye collabo? No. Toyinayo? Wandyagadde okolayo n'omuntu yenna collabo? For now nedda. For now nedda? Kuraki? Njagala abantu basooke ba appreciating nze before I make any collabo.
Yeah. Are you against collabos ng'omuntu yakatandika music? Okusinziira ku work plan yange planize bwe nti nga nze sinti am against it because abamu kye bayisaawo linayitawo nga bamuwadde collabo naye nze nga nze okusinziira ku kyembala bategeere nnyo givocals okusooka. Oyagala basooke bategeere gwe baleme gamba nti oridingire ku gundi ne gundi. Abakolabo njagala baba bazinsaba. Okay. Yes. Okola covers. Birungi ki byofunye mu covers zino z'okoze? I'm paid to do certain. Yes, I'm paid to do certain covers. However, endala ezimu lusi olaba page etudde nga akamali gateekayo. Oh, omala gateekayo just. Yes. Okay. Is there anything that you regret in the music industry? Regretting? I regret okuba nti percentage nene y'abayimbi tebamanyi nti tebali mu kuyimba naye nga bo bamanyi bali mu kuyimba. Nga baani abatali mu kuyimba? Bangi, yeah. Tuweeyoko abatali mu kuyimba. The simplest example I can give is very many artists gwojja kuba osobola okumanya nti ono bw'ati. Okay. Bw'asoundinga mu studio si bw'asoundinga live. Oh, yeah. Okay, kakodiyo. Yes, if someone knows how to sing, the way they sound in studio is the same way they should sound live. Bw'osanga Beyonce n'omugwako bugwi nti Beyonce nyimbiramu, the way she sounds live is the way she sounds in studio. Wow. Then you gather what went wrong. Wow. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions era ng'omukulu gwe tulinayo lunaku lwaleero is none other than G-Vocals. Omwana ono ayina amaloboozi agasampoliza avudde ne mu studio n'agaa nedda studio Kamagi baleetere live ku Spark TV era nsuubira nammwe abali eka mujajize ye eddoboozi alina. Njagala okujukiza bannaffe abateekamu ensimbi be bannaffe abannumidde bagamba gwe wena olina mukwano eetaaga ssente mweno season gye tulimu eya Easter. Mukwano toddaawo n'ogamba maama ogenda muweereza otya bo bagamba nti basobola okuwa ssente era munange osobola ozisasula mu bbanga ly'ennaku 15 nnaku 3 nnaku 45 n'ennaku 6. Gwe kyolina okukola genda ku simu yo downloadinga Numida app ojja kuba obafuna bulungi. Yes, bagamba nti gwe abeetaaza osobola obakwira ku 0800 10240 ate gwe munange ayagala obaweereza ka WhatsApp message osobola obaweereza ku 0787 568903. Njagala okwebaza omwana muwala Nyambaza AC Fashions asangibwawo Makerere Kasubi bambi my sweetheart okola bulungi nsimba nnyo amwetaaza osobola omufuna ku 0706 226062 AC Fashions. Tukyeyongerayo n'omukulu G-Vocals. G-Vocals. Omwaka guno tusuubire ki okuva mu kampyo? Omwaka guno this Easter yes. nina dine with G-Vocals at Brevard Hotel Kalangala. It's $700 oba ogenda kubanga ofuna ekyokulya ekyokunywa entertainment plus accommodation for one night that is Sunday then tukomewo ku Monday. Yeah. Okay. Are you under any management? Yes. Ani managing? Bamuyita BK. BK? Yes. BK nga simutegedde oyo. BK yakumanaginga. Amanaginga muntu kyomulala. Amanaginga nze soko gwe currently yeah? Oh, okay. Oyinayo abantu bonna bonna boli mu training nga gwe? Yeah, I'm training some people. I don't know whether you know them, but I'm training some people. You're training some people. Yeah. Tubalinde 2025. Yeah. Okay. Akayimba kano mpola mpola video fulumadi. Video tugenda gikolako within this very month. Tugifulumye next month. Tusuubire ki? Mpola video. Mu video, yes. Musuubire mu Vixino wenjawulo ennyo atabangawo mu Uganda. Gwogenda tuwa bipya. Yes. Oh. Concept mpya. Okay. Are you married? No. Oyinayo girlfriend? Yeah. Oh, tuwe kumanya. Amanya girlfriend. Yeah. Togenda gatugamba, but she knows herself. No, by the way, she's called girlfriend. Oh, bamwita girlfriend? Yes. Olimba naawe? She's called girlfriend. Wali omuyimbideyo kakayimba? Yeah. Kayimba. Hey girlfriend, will you be my girlfriend? Lindako, oyimba mu Luganda ne mu Luzungu? Yeah. Nimi kyendala zoyimba okujjako ezo? Oluswahili, Oluchina, Oluyindi, yes. Tuyimbire muko Oluchina. Imbire mu Oluchina. Yes, tuyimbire ko Oluchina. Naye tonimba, yimba ebigambo byemmanyi. It's okay. Okay. Into some sun. Would you like on your eye? I wanna be in
Radio China njikuwadde mbadde nga atusedde China nga ndaba those movies because me I'm a fanatic of them. Wow. Yeah. Obadde oyimba bigambo ki? I don't know the meaning, I just like the song. You like the song? By the way, I'm hired, clientele yange eri different. I'm hired mu nsi ez'enjawulo okusinziira ku ba clients. For example, nyinza okuba nga ba client benina bayindi nga baagala performance ya 2 hours. Okay. So I need to get to learn Indian songs as trending. So obeera rehearsing 24/7. Rehearsing, yes. That is what they call music. Si bino kujja nti nabya kamina fulumya beat no, not that. Wow. Kati right now oyinayo any abantu bonna boli mu rehearsingira oluyimba? No, right now kati ndi mu rehearsinga nyimba zengenda ku releasinga nganze. Yes. Okay. Yes, with my band. Yeah. Tusubireyo kakava ki isteno? Isteno. Just muje mumpagire ku stand. Tuje tukuwagire ku mazzi. Yeah. Okay. Any regret, Joy Gambant? I regret this in the music industry. I regret okuba nti abayimbi bamanyi nti bayimba naye nga tebayimba. Wow, ekyo kizeemu. Any good thing kyogamba nti Milka kino siri kyerabira gye nagenda performinga? Yes, I won't forget meeting the Ebonies. Ebonies yanyambako okungroominga mu industry n'okumanya how to handle media, n'okumanya how to handle my profile as an artist, n'okumanya target. Okay. So Ebonies is something I can't regret. Ebonies ye kuyamba otegeera target audience yo? Not exactly, naye yanyambako okutegeera ensi nga bweri. Yes. Okay. It is 21 questions. Weteweta Abdul Nakola. Lero munaya kadde katutwazaganya. Tulina omukulu G-Vocals ngina kusaba bambi. Kolekera balabi ba Spark TV na Dalu Nakola lero nga tugenda mu Easter. Isteno bera Spark TV erike binyuma atanga binyobo nange G-Vocals jakubako ku Spark TV nga Yesu omulokozi azukira.